Bannayuganda batulaba nsanyuse nnyo okwogerako gye muli. Ebintu bingi ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga. Nze bampita Martin oba Beta, ndi manager wa Kenzo ate nga ndi mukwano gwe. Bingi ebibadde bigenda mu maaso mu wiikisi ebbiri eziyise naye nga tetunavaayo kwogera nga ffe. Mbadde nsaba nsooka embazeeko emabega katono nnyo ku bintu ebizenga byogerwa ku Kenzo ku media. Mu 2011 waliwo ekibuuzo ekyabalukawo nti Kenzo ali ebisiyaga nga kitambuzibwa ba competitor be. Ebisiyaga kino kiri ne kirwaninga nnyo ku social media, ne kirwaninga ku media houses zonna. Kyamukosa ng'omuntu naye teyavaayo kwogera oba complaininga lwa nsonga kyali kiri mu bantu ba competitor, abantu aba bulijjo aba media, then ba musicians ab'enjawulo, naye ekyo kyayita. 2012 n'afiirwa taata we. Abantu era ab'enjawulo ne bavaayo ne bagamba yase taata we olw'okuba nti ayagala kubeera wakabi nnyo. 2013 ne tufiirwa mukwano gwaffe Ellie Charm. Era ne bagamba Kenzo yamusse. But the same people, you know, in the industry, bayimbi, ba media personnels. Mu 2014 ne babalukawo ekibuuzo kya Kenzo illuminati. Nakyo ne kimu affectinga bintu byonna bye mbagamba ebizenga bimu affectinga personally, naye nga tufuna engeri gye tubihandlinga internally ne biyita nga tabyogeddeeko nga caused like takilese in public kulaga nti ali hurt. In 2015 kama natwalako Alex Sembijja era ne bagamba Kenzo yamusse. Kati awo ekibuuzo kya illuminati ne kikulira ddala empapula z'amawulire, bannamawulire, abamu abayimbi, like buli muntu yatekinga advantage okukutinga Kenzo down. Nti ne bwe yawangula BET abantu abamu baakizaayo emabega ne bagamba oyo Kenzo bagge banne bamuwadde bu BET talina nnyo kyali. You understand? Naye byonna yajjanga asirika n'abivaako kubanga byali by'abantu ba bulijjo. Now this issue came in nga tekyogeddwa muntu wa bulijjo, kyogeddwa omwami ow'ekitiibwa mu ddiini gwe tuwa ekitiibwa, akulira obusiraamu ku sayidi emu, akulira ababuulizi b'enjiri ekibanga kye kituufu, naye akulira ddaawa. Kyanjawulo ku munnamawulire okwogera nti Kenzo kino, ne munnaddiini okuvaayo nga mukulu bw'atyo n'agamba Kenzo kino. Bano abantu bonna basiraamu, kitegeera nga nsuubira Sheikh Muzaata yandibadde bw'abanga alaba waliwo ekitambula bulungi ku sayidi ya Kenzo, asobola okufuna ennamba ye n'ayogera naye mugamba waayi mutabani kino kiriwo ekino. So si kuvaayo n'atandika kumutyoboola ku mpewo nga bwe yakola. Ekirala, Kenzo inspiring abantu bangi, Kenzo alabirira abaana bangi, Kenzo ayamba abantu bangi, Kenzo akozesa abantu bangi. Kenzo ebintu ebisinga byajja akola abaana bangi ababirabirako, abayiga byakola, ababeera inspired olwa story ne balaba nga kisoboka nange okubeera owakabi. Naye singa awulira nga katugambe ku ssomero erimu nga Sheikh Muzaata asomesa eddiini, nga omwana oyo yawulidde Sheikh Muzaata ng'agamba Kenzo ge, ninga ate ye bulijjo amanyi mwana Kenzo yakola nnyo, Kenzo wakabi, Kenzo inspiringa, okitegeera n'awulira eyo story ng'omukulu w'eddiini ate naye gwawe ekitiibwa agamba bw'atyo ku Kenzo, agenda abeera confused nga tamanya ani wakukkiriza, naye ojja kwesanga ng'eddiini emututte nnyo lwa nsonga kye kimu ku bintu eby'amaanyi bye tuwa ekitiibwa. Kenzo alina omwana, alina abaana babiri, naye Amaya mukulu myaka 8 tudde mu generation yaffe aba asobola okugenda ku Facebook n'asoma n'aplayinga videos ez'enjawulo. Kati respectinga Sheikh ng'omukulu w'eddiini era muli ow'omwoyo, respectinga taata we ng'omuntu gw'alabirako omuntu nga example. Naye kati agenda ku internet alabe Sheikh Muzaata omukulu w'eddiini agamba bw'ati ku taata wange, naye ate taata wange agamba bw'ati. Kati ono omwana ow'emyaka 8 tetumuwadde chance
ku respectinga taata we tetumuwadde chance kumanya ani mutuufu ani mukyamu ofuna bulungi kuba ye mwana muto asuubira nti Sheikh mutume wa Katonda Sheikh muntu wa ddiini abamu bamanyi n'okulowooza nti bano abantu boogera ne Katonda directly okitegeera so kyekyo kitiibwa kyetuwa omukulu w'eddiini yenna oba mu kristaayo oba mu katoliki oba mu musiraamu so bw'avaayo n'ayogera ekintu bwe kiti ate ku musiraamu munne kiba kireetawo embeera endala kisingako ku kya munnamawulire just okuvaayo n'ajja n'ayogera munnamawulire asobola okwogera ne kiyita nga bwe mbagambye nti emabega bizinga bibaawo Kenzo n'asirika but this time tusooke tuve ku brand Eddy Kenzo tudde ku muntu ng'omuntu musuuza kubanga brand ebeerawo esobola n'okuvaawo kubanga creating naye host wa brand bamuyita musuuza eya creating a brand Eddy Kenzo kati singa host abanga tali happy nange nga management kubanze nandibadde si interfering nnyo mu life ya Kenzo nga Kenzo ye ng'omuntu naye kino kisusse nti kisobola okuaffectinga ate brand kubanze ndi employed ku running a brand not ku running a bulamu bwa Kenzo ngezezaako okwogera naye ngezaako okumuzza mu mbeera kuba mukwano gwange nga tuvudde mu bya business naye nga obulumi buli ku ye ng'omuntu okitegeera munnange nti abantu bangi abadde nga ebisingadde tebabitwala nnyo serious naye kino kiba kisusse ate nga bambi si gwe gusoose nga mukulu waffe Sheikh Muzaata oba taata waffe atyobola abantu ab'enjawulo si mu bubi tetumuyinaako buzibu naye aveeyo oba batuule bareconcilinge kuba nange ng'omuntu bino bintami buli dakiika njogera ne Kenzo almost 5 times a day ninga mugambe kintu kyekimu buladi tosobola kukakkana funa engeri gy'okukakkanamu bino biveeko ne mukkiriziganya naye ogenda okulaba nga zima ku video agamba mwana mpulira nfa okitegeera so si mbubi tubadde tusaba kulw'obulungi bwa generation eddako abantu abatunuulira abayimbi bano abantu abatunuulira abantu ab'ebitiibwa bano tuleme kubamalamu maanyi omuntu wabanga ali inspired by owekitiibwa Charles Peter Mayiga gwe nojja ku TV n'omujolonga eyo inspiration ebeera mu balance ng'omuntu tamanyi oba Sheikh wange ye mutuufu oba Katikkiro ye mutuufu kati omuntu abeerawo nga tamanyi oba Kenzo ye mutuufu oba Sheikh ye mutuufu okitegeera naye nga munnaaye omuntu alwaninze ebbanga lino lyonna myaka 10 nga ajja alwana yekka afuuse kyali araisinze flag y'eggwanga lyaffe mbadde nsaba tumuwe ku kitiibwa ng'era nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo taata waffe Muzaata bambi vaayo obeeko ky'oyogera oba oyogere ne muganda waffe vaayo mu reconciling kubanga nze siri musiraamu naye mpangalidde mu basiraamu era mbimanyi ebintu ebisinga eby'abasiraamu kyemmanyi nti omusiraamu aba muganda wa musiraamu era nga tebagwanidde kulwanagana na kuyombagana kitegeera ekirala media esinga erwaninze this thing okukifuula issue ya Kenzo ne Rema but nga bwe nabagamba okusooka nti bali bantu bakulu abaatula ne bakkiriziganya nti bannaaye kino tukitadde tukkiriziganyiza oba baali bekyeyagala be bamanyi naye bye baatuula ne bakkiriziganya ne bakivaako kitegeera kuba kyali kigambo suubira nti Rema yandivudde awalungi n'agenda wala era yagenda ovaawo ng'alaba kigambo ne Kenzo teyandikedde ku makya kuvaawo ewaka ng'alaba kiri okay kyali kikoze ki kimususeko so ezo issues zaabwe zaali zaabwe era bazigonjoola ne ziggwa eno issue yatandika kukyala kwa mukwano gwaffe naye kwali kutambudde bulungi era nga tetwikinaako buzibu of course social media yeevuma bafaani ne bavuma era kukyala kwagendanga mu maaso nga bafaani bavuma Kenzo ne bakola kibaka twazokera nsonga twabimanyiira but then later in the evening or in the night ne bavaayo eyo story ng'omuntu avuma omukulu w'eddiini avuma omu ku bannaddiini olw'ensonga maybe yalema okutuukiriza bo kye baali baagala olw'ensonga yinga omuntu ze yeesigaliza n'atayogera kyensuubira nti kyali si kirungi wadde akatini era ensonga lwaki Kenzo naye singa kukyala kwatambula bulungi nga teboogedde ku Kenzo bubi
nga tebamutyobola siraba na Kenzo wawe yali ajjira mu kukyala kw'abaana abantu okitegeera kuba singa teyaliimu kyandiyise ne tuhandolinga media engeri gyevuma ebyo ne biggwa okitegeera but this time kyasukka ku Kenzo nga brand kiri mu kuaffectinga Kenzo ng'omuntu nti abayimbi bangi tubalabye nga bafuna depression ne bafa naye nga ebiseera ebisinga si lwakuba nti oba mukwano oba ki naye they feel like they are not appreciated. They feel like they have done too much for the country, maybe too much for the people, and they are not appreciating them. Kubanga ffe tutambula naye nammwe kennyini abali wano sirabangayo muntu akubye Wizkid story embi but the video bajja wano shows ne zibasala okitegeera flat naye tewali akikubako mawulire mabi era at least ekyo mukireka ne kiyita naye omuntu akoledde Uganda ebintu ebingi abasajja abakamiliyoni oyinza omusanga nga maybe alina statement gy'akoze oba alina kyakoze n'ogamba wampisa mbi naye baakoowa okujogebwa okitegeera so for Kenzo's issue this is not about Rema. I must clear this to you guys. It's not about Rema. It's not about anything. Buli muntu alina weaknesses fe nze mama nga akyali mulamu gyali naye buli wemba ngendo omulaba obanga waliwo kyabadde ali bwati ne bwati so bw'oba neetaaga ojja kunkubira naye whenever you talk about a mother atulika n'akaaba okitegeera lwansonga ye yafuna good memories ne few bad memories with the mother naye nga bakyali bato yafuna ntono kati ate haso gye yayitamu nga maama we taliiwo n'okunyoomebwa kwe yasanga n'okuboolebwa kwe yasanga maama we avuddewo kwali kungi so whenever you talk about his mother kimuluma yes lwakuba nti kyajja mu public but that is his strongest weak point okitegeera Kenzo asobola okugumira ebintu ebisigadde naye ekintu kya maama we kimuwikeninga nnyo ng'omuntu tumurespectinge tukkirize tuleme kumujajinga tuleme kutunuulira side eri tuleme kukozesa platform eno advantage eno putting down because he has done a lot for the country so mbadde nsaba baganda bange abasiraamu bakulu b'amadiini Ministry of Ethics and Integrity, Tourism and a lot of big people mujje mu intervening mugezeeko okwogera n'abantu bano bakkakane Kenzo reconciling ne mwami Muzaata kubanga munaye ate nze neewunyiza nanyo okulaba nti mwami Muzaata yavaayo n'abeera so bitter ku Kenzo lwansonga bantu ba busiraamu bonna ate tebebanko na buzibu kyabadde so shocking but mbadde nsaba abasobola bajje abasobola okugerako ne mwami Muzaata jjajja waffe Nakibinge bamufti aba side zonna Old Kampala ne Supreme mujje mu interfering embeeko kyemukola munnaffe ate tuleme kumufiirwa olw'obulumi bwalimu tuleme kukifuula kyakuzannya tuleme kifuula mboozi ntono abantu abamu bwe baagala okukitwala abantu abamu baagala bakinafuya nnyo ku level ya Kenzo akaabira Rema but I'm telling you guys that is not the issue. Kuba toyinza kungamba nti okaabira omuntu yawukana naye emyaka 2 emabega okitegeera so with common sense ffenna tukitegeere nti Kenzo ne Rema bakkiriziganya buli omu n'atambula bibi buli omu n'adda bibi but this came in a wrong time on a wrong person ono omuntu inspiring generations and generations n'abantu abakulu banyiza kuba bino byatandika basheyi bankubidde abantu aba offices ennene bankubidde and they feel hurt nenga bonna bagamba Kenzo asirike gamba Kenzo asirike we have tried our best as management to handle this with him akakane ne mukanya nti blood it's okay nagamba mwana ize niwete dakika nga 3 nakwena gamba ati nimfa obusungu buganya okukakana okitegeera so badde nsaba bambi tuyambe muganda waffe tuve mu bya business tuve mu byaki tuve ku byani mutufa ni mukyamu tuyambe muganda waffe akakane ekyo kiveewo celebrity track Koli Alan Cruz Mr. Handsome and of course subscribing oberenga ogena maaso n'okumanya enjawulo waba kuwa mawulire amafu nabo abatuukiddira kusoso na ku lwaleero tuli side zeno makindye tuli ne manager wa Eddy Kenzo muyite Martin Beta
and aludde naye okumala ebbanga ddene and abo nga management bavuddeyo olunaku olwaleero okutangaaza Kenzo bw'awulira okutwaliza wamu na kinga bo management kye baalisabye omukulu Sheikh Muzaata abeere ng'akola cause bo nga bo balaba omuyimbi waabwe ali affected and many people abafeedinga Eddy Kenzo bafeedinga bagenda kubeera affected ku statement Eddy Kenzo gye yavuddeyo n'akola ku live ye ne kali ka video ke yata naye katuma omukulu manager mwennyini kabe ng'atubuulira embeera ennyinnyini tata gye baliko ssebo kale so gye baliko ssebo omuntu ayinza okugamba omuntu gwendi naye amannya njogedde matuufu so osobola ogamuddiramu nyageego nze Martin Beta muhumza nga gwe manager Eddy Kenzo official manager olunaku olwaleero tuzze ku big talent nga yo management mwenga management ki kye musingira ddala okwagala ku Sheikh Muzaata tusaba mzee Muzaata owekitiibwa Sheikh Muzaata kuba munaye mukulu wa ddiini aveeyo reconciling ne musiramu munne bino bive mu byasimanyi nze ndi kino nze ego yange eri bweti nze kino kiri bwe kiti bwe nkola bwe nti nfiirwa kino naye tutaase omwoyo guli mu kkaaba guli mu kulumwa kubanga nzikiriza nti Sheikh Muzaata mulyoyi wa myoyo era bangi baaluŋŋamizza naye era nekino tekiyinza mulema tomanya munayinza okuba olulimi lwasirittuka ayinza okuba yakyogera si mu mbeera eyo ayinza okuba teyakitegeeza naye talina ngeri gwe yakyogerako bw'akitegeera nga tavuddeyo kugamba bannaaye kino kye nayogera saategeeza ekyo oba kino kye nayogera kyaliwo kino aveeyo abeeko kyayogera aveeyo bareconciling ne musiramu munne olunaku olwaleero tulina press conference eno gye tuliko nga ya management ya big talent then Kenzo olunaku lwejjo yabadde ku live then one question omuntu gy'ayinza okwebuuza kino twandirowoozezza kyekyandisoose before Kenzo nga tanajja ku live ye nga y'omuyimbi kati ekibuuzo ekyandibadde mutwe gw'omuntu tugambe nti Kenzo biri eri yabikoze nga ye oba there are question marks nti lwaki kino si kyekyasoose then maybe singa embeera ewaseninze omanyi buli muntu aba n'entegeera ye ku buli kintu era sinenya muntu kubayo n'agamba mwakoze ensobi kyandibadde bwe kiti mwakoze ensobi kyandibadde bwe kiti naye yensonga lwaki nze bampita Martin gwe bakuyita handsome boy okitegeera yensonga lwaki ndi manager wa Kenzo siri manager wa Chameleon okitegeera yensonga lwaki Chameleon ne Kenzo ffenna tuba n'engeri gye tuhandolinga stress ne pressure okitegeera because to be honest with you this is not an easy thing ng'abantu bwe bakiraba it is a big thing it is coming with a lot of pressure you have to be thinking every minute kikyozaako kikyolina okukola olina kikola otya so management and companies buli omu alina engeri gy'ahandolinga business not the way people want it to be handled so tonsuubira nze kukyandolinga nga munamule bwe yandiyagadde nkikole I've seen a lot of people saying PR come out, this come out, but that is the understanding. And I also have my understanding. That is why we have run with Kenzo for all these years, and he has been that successful. Don't think nti Kenzo bya achieve nze nsobi. No. It is hard work, sleepless nights, a lot of sleepless nights. Thinking here and there, doing this and that, investing a lot. So, management gwe toyinza kutusalirawo ki kye tuba tulina okukola olw'okuba gwe yentegeerayo okitegeera tetunenya muntu yenna ku suggestinga era we've been getting a lot of advices kakati mukole bwe muti but that is their opinion nga tugenze ku point esembayo Kenzo ezimu ku statements zeyayogera tagenda kuddamu performing Uganda until nga Sheikh Muzaata yeetonze ekibuuzo kyandibadde nti as a manager abantu abadde babookinze ebivvulu mweri period nga tanati all this saga tenabaawo n'abo ababadde bagenda okubookinga how serious is this statement as a management kuba ayinza okuba yagikola mu busungu
nenga management yamana n'ekisorting. Kenzo ng'omuntu tasobola kuba na mirembe nga tali okay. Omanyi stage erimu ebintu bingi. Ku stage olina oba happy, olina okuzina, olina okunyumisiza abantu. Kati ate tali mu eryo tuluba lya kupretendinga ne bwagezaako era ajja kulemererwa. Okitegeera. So afeelinga nti takyawera mu bantu olw'omukulu w'eddiini okuvaayo okwogera byayogera. Okitegeera. So we are losing a lot of money. Bookings zibadde nnyingi eza wano n'ez'e Bulaaya kuba yakansolinze tour ya US agenda komawo ku Tuesday. So we are losing a lot of money. But tekigasa kukola sente kuforcinga muntu kugenda kukola nga tali okay. Tujamaliriza tulaba agudde wansi akutose. What we care more about at the moment is not the brand Eddy Kenzo, but the host. Omanyi kiringa kawuka kasirimu. Kawuka kasirimu kabeera mu muntu naye bw'afa nako kafa. Kati Eddy Kenzo brand eri hosted by Musuuza. So Musuuza bw'abeera week nga tasaa kuvaayo genda mu studio n'ayimba oluyimba nga mind ye eri clean. Brand eba egenda kukola ki? Kufa. So we have to work on the host. Host ebeere okay, which is Musuuza, then business will resume. Yeah. Are we expecting another press conference nga Kenzo akomye okunaku olwokubiri? Siyinza kulimba at the moment. Yeah. A lot of events happen here and there every minute, so I cannot tell. But maybe. Nenga sofa mukyali ku kiri kyeyagambye temugenda kuyimba. Kenzo si yagamba mutagenda kuyimba. Yandiyagadde naye tasobola. Kyekiri kyennyonnyodde. Talina ngeri gy'agenda mu bantu kubayimbira. Okitegeera. Takyawera. Luli abadde ng'asooka okugenda n'akola lwa nsonga byali byayogerwa abantu ba bulijjo bannamawulire. My friend, Sheikh Muzaata si muntu wa bulijjo. Sheikh Muzaata is a lead of a clergy, is a lead of a religion, my friend. Akomandinga abantu bangi. Okitegeera. Kyova olaba ne mu politics era bagamba omukulu w'eddiini oba cultural leader talina kuyingirira politics. Lwa nsonga singa omukulu w'eddiini avaayo n'agamba abantu kati ffenna tulonde NRM. That command is big from a religious leader. Gwe imagine abantu ne bave n'azuukuka ku makya n'agenda mu church nga teri amutumyeyo n'awaayoko ne ku ssente n'adda ewaka ng'omutima gwe mukakamu. Kitegeeza eddiini kintu kirala nnyo. Okitegeera. Kati omuntu akikulira singa akulira eddiini singa avaayo n'abako kyayogera kitwalibwa nga kyamaanyi. Yeah. Ebigambo ebisemba nga management. Abali naffe tubeebaza okutubeererawo mwene embeera si nnyangu of course, but tugezezzaako mpola mpola. Tusaba muganda waffe abeere bulungi, tusaba taata waffe abeeko kyavaayo kyayogera embeera eterere. Then n'abalowooza nti tuli bakyamu, n'abalowooza nti Kenzo akola nsobi baleme mujaajenga lwa nsonga tebamanyi bw'awulira. Okitegeera. Yeah. Let's hope the situation changes. Alan Cruz is my name. Subscribing again amaso n'okubangola celebrity track. Devotion camera kwali bulungi nnyo. Big up to One Lord K's, Skinny Pro, nti abaana tukola nabo bangi nnyo. Bannange nekyali waffe Kakalaamu, bannange mugende mu following Kakalaamu ku YouTube, bannange akaaba Kakalaamu Times. Mugende mu following naye alina ba subscribers 12 bane tugatteko tuweze subscribers 1000 afune kasente. Awe nyini we mbateedde musibe bulungi mweraba. Celebrity track. Subscribe.